n'ekitundu chairman n'alemu okukwatagana ne defense gwe bayita Sonko. Chairman Sonko ng'agamba chairman endongo ejipya ku kitundu nga tebannakuwa ssente. Chairman ng'agamba gwe genda obalabe. Mukulu Sonko bw'atuukiridde ab'ebidongo nga bamugamba chairman twamuwadde ssente era ku kitundu tuliko mu bwerufu. Enkwatagana n'egaana chairman Sonko ekukuba essimu patulo nejja. Kinajjukira okubanga n'omwezi oguwedde poliisi yemu yakuba amasasi ne ttiya gaasi mu batuuze abaali ku mbaga ku kyalo Namabeya mu ggombolola y'Ekyegonza ng'egamba nti emikolo bwe gityo tegikkirizibwa olw'okutangira ekirwadde kya COVID-19. Omuduumizi wa poliisi mu disitulikiti y'Egomba Erimu Richard alabudde abazzeemu okutegeka emikolo nti bakikomye. Kwa CBS nze Patrick Serugo. Ate mu ssaza Buddu kyaddaaki abakulu mu kitongole ky'ebyamasanyalaze ekya UMEME bayimirizza ebikwekweto ebibadde bitadde bannayuganda ku bunkenke ebyatuumibwa Kombowa nga mu bikwekweto ebyo aba UMEME babadde batambula n'abasirikale abakkakkanya obujagalalo era ng'abeesigiriza bayisibwako n'ow'embuya. Embeera eno yavaako abakulembeze bangi mu bitundu bya Masaka, Bukomansimbi ne Kalungu okulaajanira UMEME ekkakkanye ku busungu bw'ekozesa ng'ekwata yo beeyita ababbi b'amasannyalaze era ensonga eyo yatuukako ne mu Paalamenti abaka ne babuuza aba UMEME gye bajja obuyinza okutimpula bannayuganda. Oluvannyuma lw'ensinkano wakati w'abakulu mu UMEME n'abakulembeze okuli ababaka mu Setteesezo ne bannyini ntebe ba zi disitulikiti mu Bendobende eri Masaka olunaku lw'eggulo, kaakano akulira UMEME mu Bugwanjuba ne Masaka Isaac Katewanga ategeezezza Kyabassa nti abakulembeze bonna essira baalitadde ku bikwekweto ebya Kombowa tebinyigiriza abantu kwe kusalawo okubiyimiriza. Ono agambye nti yadde nga abantu bakyalemedde ku ky'okubba amasannyalaze naye abakulu babawabudde nti ate okumenya amateeka olw'enkwata abakombowa gye babadde bakwatamu abantu nti ate si kyekijja okumalawo omuze guno nga kaakano basazeewo basooke bakolagane n'abakulembeze b'ebitundu awali ekibba amasannyalaze. Naye nga tubanyonyodde obuzibu bwonna bwe buva abantu abawamba netiwaaka yaffe ne beeteekako mu butali butereevu. So olwaleero tuzobanyonyola yes operation eno yatandika naye kino kye tuli mukola ndowooza kye kyandisoose mu kwogera obutuufu naye olwaleero it's never too late tuze ne tuwuliriza ne tubanyonyola ensonga lwaki tukola Kombowa ate n'ekyokubiri bwawe tuli ready okukyusaamu mu nkola yaffe. Abakulembeze mu disitulikiti y'e Bukomansimbi emu ku disitulikiti abantu gye bakubwa aba Kombowa nga bakulembeddwamu nnyini ntebe waayo mu Nanuupu Fred Nyenje Kayiira n'abaka ba Paalamenti mu Nanuupu Veronica Nannyondo ne mu Nanuupu Geoffrey Kayemba Solo basabye aba UMEME baleme kukoma ku kyakukendeeza bukambwe kyokka naye bateekewo n'enkola abantu mwe bafunira amasannyalaze ku kibanja mpola. Kwe kulaga nti ebbeeyi y'amasannyalaze waffe esusse. Kuba ntuteeka example ya district yange nnyini y'Ebukomansimbi nti Bukomansimbi mpya nnyo mu masannyalaze ye district ekyasembeeyo okufuna amasannyalaze nga district ennamba naye nojja n'osanga ng'abantu babadde babatulugunya butulugunya ate nga service yakatuuka mu kitundu. So tukkaanyiza nti bali mu kukola ku nsonga y'okusalirako abantu baffe mu kifo ky'okuddira omuntu omusasuza emitwalo 74 ng'ate ow'emabega asasulanga mitwalo 9 okufuna mita yayaka. Kati tukkaanyiza nabo nsuubira nti ensonga bagenda gikolako nga bwe batusuubiza katusuubire nti tebatulimbye nti omuntu ajja kujja asasuleyo emitwalo 2 oba emitwalo 3 ate agende nga asasula mpolampola mu installment abantu basobole okukozesa amasannyalaze. Mu ssaza Mawogola kyaddaaki abasawo b'oku byalo n'akakiiko akalwanyisa lumiima mawuggwe ku byalo 46 ebikola ggombolola y'Emitete mu disitulikiti y'e Ssembabule bafunye ensimbi zaabwe ez'ensako ezibadde z'abasuubizibwa okumala ebbanga. Omusasi waffe Omulangira Jimmy Ssekabiito yalina ebikira ku bino. Wakati ng'ensimbi zino zigabwa ezisobola mu bukadde 18 waliwo ebyalo ebadde bireeteddwa eby'empewo so nga n'ensonga endala esinze okutabula abakulembeze ab'eggombolola eno nga badde bakulembeddwamu Ssentebe Ssenyonga Beeka Byayi kwe kubanga olukiiko olw'abavubuka abapya okubanga ensimbi zino zibayise mu ngalo nga baziwadde bakadde abawangula mu kulonda okuwedde. Buli kyalo kiweereddwa emitwalo 40 nga kuno emitwalo 30 z'aba VHT ate emitwalo 10 zaabo abali kakiiko akalwanyisa ekirwadde ekirumiima mawuggwe. CDO w'eggombolola y'Emitete Bashiru Ntambazi ku nsonga y'abavubuka abawangula okubanga be bafunye ensimbi zino abapya ne baviiramu awo agambye nti nabo bagoberera olukalolo akakiiko ak'ebyokulonda lwe baabawadde.
Ssenyonga Bekabyayi awamu ne Speaker Ronald Mundu batadde kuninga akakiiko k'ebyokulonda kanyonyoe lwaki abavubuka abalondebwa si be bali mu biwandiiko byonna obanga n'okulonda kwali kwakigumaza olw'okubanga ab'ekibiina ekya National Unity Platform be baasinga okuwangula. Ssenyonga Bekabyayi asabye abafunye ensimbi zino okulaga ensaasaanya yazo nga basomesa abantu ku buyonjo okwetangira obuligo awamu n'ekirwadde ekirumiima amawuggwe. Nze Jimese Kabito ku lwa CBS wano e Mawogola. Musaza Busiro municipali y'Entebbe Esso Omukago n'ekibiina eky'obwannakyewa ekya Nairobi Seed Discourse okutumbula embeera z'abaana embeera ez'abannantebe. Omusasi waffe Kakooza George William ali Ntebe n'ebisingawo. Omukago guno gutuukiddwako mu kisenge awateesezebwa ku kitebe ky'ekibuga Ntebe era abakulu mu kibuga kino bakulembeddwamu akulira abakozi n'ebyemirimu Charles Magumba n'amyuka mmeeya w'ekibuga kino Charles Kabwama ate nga ku luuyi olwa Nairobi Benson Discourse lukulembeddwamu Helen Natu nga bano bakkaanyizza ku by'okukolaganira awamu okuyamba ku bakulembeze mu kibuga kino okutuukiriza emirimu gyabwe, okutumbula embeera z'abantu, okutumbula embeera y'obutonde mu kibuga kino awamu n'okufunira ekibuga abavugirizi abakiyambako mu nkulaakulana y'abannantebe bonna. Today we've signed their recommendation for renewal of their certificate with the NGO board, but we're also entering an agreement with them. For the civil society, we are allowed to celebrate the Nile Basin Discourse Nile Day for more than 1 day, which is normally celebrated 22nd February. So we take like 4 months to reach the communities. Ebyo nga bikyali awo abakulu mu ministry y'ebyobulamu balagidde kampuni ya BMK mu Bunnambiro okukozesa sabbiiti emu yokka okuwa ekifo awakeberebwa endwadde enkambwe ekya Entebbe Isolation Center okukiwayo mu sabbiiti emu oluvannyuma lw'ebbanga erisoba mu myaka 2 nga tekinnaggwa kuddaabirizibwa. Ku CBS FM ey'obujjajja nze Julia Mukakooza Entebbe. Musaza Buweekula abatuuze b'e Mubende bayodde ababbi b'embuzi enkoko n'ente ababadde bababuzizzaako emirembe. Omusasi waffe Ssebuufu baana ba Kintu kakuwa ebikirawo. Abatuuze b'omu Kirungi Mubende municipality beekozeemu omulimu ne bagwa mu kibondo ky'ababbi abadde bamalidde ebisolo n'enkoko mu kitundu kino. Bano babakutte mu kiro ekikeeseza olwayerera nga bano basangiddwa n'ennyama y'embuzi gye badde bamaze okubaaga, enkoko kwagatta n'embuzi ennamu ze badde bakulubbisa nga baagala ozireeta Mubende kuhaayiwo zitunda. Abatuuze bano olubakutte ne bakkiriza ddala ng'ensolo zino ze badde nazo badde babbye enzibe era nga bano baludde nga batigomya ekitundu kino olw'obubbi obususu obungi naddala olw'ebisolo. Zibadde saawa 10 batambula ngeri gye tutambula nga tukola security ng'omwami bayitamu Onge yerimbika nnyo mu bwa boda boda ng'ayina enkoko ayina n'ennyama y'embuzi. Olwo wamukutte musajja ati yawaliza mpaka n'agala tuteese ne tugamba nedda ffe tuteesa nababbi komero ya byonna tumubuuza akaana kataano baba bakolagana nabo n'atulaga munne bwakolagana naye ate naye yerimbika mu bwa makanika bwa boda boda era embuzi mwonge tumutadde ku poliisi tugende tunona ne munne nga bwe babba naye tumuteeka ku poliisi ng'enyo embuzi ne tujja obulambalamba bwayo ng'emaze okusalibwa ennyama eri ku poliisi n'abassi bali ku poliisi. Omuze guno mu disitulikiti y'e Mubende buli olukya gweyongera nga bangi beenyigira mu bubbi obw'enkoko, embuzi wamu n'ente. Olwo ne bazibaaga ne bazikeeza nnyo ne bazireeta mu lufula gye bazijja ne balyoka bazissa ku midaala ne bazitunda ng'entakera. Mu kiseera kino poliisi y'omu Kirungi yeekwasiddwa ababbi bano esobole okutandikira okukola okunoonyereza kwayo. Ssebuufu baana ba Kintu, CBS FM e Mubende. Okuddayo mu ssaza Buddu abakulira okulwanyisa akawuka akaleeta mukenenya mu disitulikiti y'e Kalungu bali mu kusoberwa olwa mukenenya eyeeyongedde mu disitulikiti eyo saako n'abavubuka abalenzi abeetaba mu bikolwa eby'omukwana abeeyongedde mu kibuga Lukaya nga bangi tebeekuuma nga kiviiriddeko mukenenya okusaasaana ennyo. Musawo Namugwanya Irene ngono yavunaanyizibwa ku kusaasaanya amawulire n'okulwanyisa mukenenya mu Kalungu asinzidde mu kitawuluzi e Bajja mu lukiiko olwa Lukaya Town Council Aids Committee olutuula buli
oluvannyuma lwa myezi 3 n'agamba nti siriimu yeeyongedde nnyo mu Kalungu nga mu kiseera kino Kalungu ekwata ekifo kya 2 mu disitulikiti za Buganda ezisinga okubeeramu Mukenenya. Ono awadde ebibala ebiraga nti siriimu akendedde mu Uganda nga kaakano ali ku bitundu 5 n'obutundutundu 4 ku buli 100 kyokka nga ye Kalungu Mukenenya ono ayongedde okusajjalaata ng'ali ku bitundu 11 n'obutundutundu 7 ku buli 100 ekiteeka disitulikiti eno mu kifo ekyokubiri mwezi ezisinze okusaasaanya Mukenenya mu Buganda ng'eno eddirira Kalangala eri mu kisooka siriimu gy'asinze okusaasaanira ng'ali ku bitundu 18 n'obutundu 8 ku buli 100. Ekimu ku binokoddwayo nti biviiriddeko Mukenenya okweyongera mu Kalungu mulimu abakyala banneekolera gyange nga mu Kalungu kitegerekese nti kati basukka mu 6 nga basinga obungi ku bo bali mu kibuga Lukaya saako n'abavuga emmotoka ebitambula eŋŋendo empanvu nabo abawummulira mu Lukaya omwo. Abavubuka tubakubiriza ekisooka mwekuume mufube nnyo obutenyigira mu bikolwa nga ebyobwamamalaaya si birungi bateeka mu katyabagako okufuna akawuka okwo twongerako n'okukozesa ebiragalalagala ebyo ebikolwa si birungi. Bannaddiini tubakubiriza nti buli kaseera ke muba mufunye mu kyaki oba n'enkiiko zonna nga mulimu abavubuka mubakubirize nabo bawulire ku ddoboozi lyammwe ku bikwatagana ku by'obulamu. Meeya w'ekibuga Lukaya Tamale Charles asabye abazadde mu Lukaya babuulirire abaana baabwe n'agamba nti abaana boonoonekedde nnyo mu biseera bino eby'omuggalo. Amawulire agatali malungi galaga nti disitulikiti yaffe ya Kalungu yakubiri kwabo abasingamu abalwadde mu bitundu bya Buganda nga Kalangala esooka n'ekyennyamiza okuba nti era Kalungu ne Lukaya Town Council byakubiri mu baana abato abasinze okufuna embuto mu muggalo guno n'okuggalawo kw'amasomero. Tukubiriza abazadde okwongera amaanyi mu kulabirira abaana ewaka kuba amasomero gabayamba nnyo okulabirira abaana n'obabuulirira naye kakati tujjewo obunafu tulabirire abaana baffe tubannyonnyole tetutya kwogera n'abaana bakuzeemu tetujja kuyimiriza mibiri gyabwe kula na byetaago bya mubiri naye tubabuulire bagenda ogenda mu bikolwa nga bamanyi nti bw'okola kino muvaamu olubuto si lubuto lwokka muyinza okuvaamu ne siriimu. Kati nkubiriza abazadde tugutwale nti mulimu gwaffe ate tufuule abaana baffe mikwano gyaffe tubabuulire ensonga nga situtidde. Bannaffe amawulire agavudde mu bitundu bya Buganda bwe gatyo bwe gagenze tova ku laadiyo ey'obujjajja.